So amanya neddoboozi Nabulime Esther Esy ku Talk with Esy, Esy Media Uganda. Kubuuzaako gwe nawe osinzira okubanga otraba, thank you so much. Leero tugenzeko mu Women's League, tuula okkalye. Wenjagala ku Women's League mba njogera ku bakyala. Message eba y'abakyala, yes. So mba omuwala ali eyo, omukyala ali eyo, mba nkuyita twogere mutunyumyemu, you know, yes. Nabagamba Women's League, bakyala kwewagira, bakyala kwesitula, bakyala kugenda mu maaso. Bintu bingi ate nga musuubire ebisingako awo maaso awo. Naye nga nkubuuzaako gwe nawe osinza okuba nga otulaba watulabira wano e Uganda ku butaka, wano wennyini ku ttaka ly'e Uganda, nkubuuzaako gwatulabira e UAE, atulabira mu Gulf countries, gwatulabira e Iraq, gwonna atulabira wonna wotulabira, abatulabira mu Europe n'abatulabira mu USA n'ewalala ebifo byonna ebyetoolodde awo. Tubabuuzaako bambi mwebale kubanga ate mutulaba, mutuzamu amaanyi, mu commenting, comments zammwe tuziraba, mwebale tukkiririzaamu, mwebale tuwagira, byonna tusiimira ddala. Naye nga olunaku olwaleero njagala akameseji kano kagende eri omwana omuwala oba omukyala yenna, no? Nga emabegako awo ninawe twayogerako ku being too nice, nakyogerako katono briefly, naye leero njagala nkiddemu era nkyogereko because manyi waliwo message ezimu nga tuba tulina bye twongeddemu tusalawo tujjira tubyogereko. So being too nice, wali abantu abamu nga mwagala nnyo okubeera abantu abalungi. Sigamba nti kibi, naye waliwo ekisussa, we mukisussa you be nice nti buli muntu oyagala abeere kyaliwo, abeere mukwano go, you know, oyagala museke, buli muntu gwolaba oyagala abeere mukwano gwo, buli muntu gwolaba oyagala, ate kitasoboka, okay? Naye ng'ensonga esingira ddala lwaki abantu mwagala okubeera abantu abalungi nnyo nti mwagala buli muntu abaagale era mwagala buli muntu abeere musanyufu. Amazima gali nti tekigenda kusoboka. Ya tewali muntu ku nsi kuno ayagala buli muntu. Togenda kwagala nsi yonna, togenda kwagala nsi yonna, ate atusobola kusanyusa buli muntu oba okitegedde. So being too nice, ensonga lwaki abantu abamu mwagala okwefuula abalungi ennyo nti ezo ensonga nga wezibagambye bbiri nti mwagala buli muntu abaagale, mwagala buli muntu abeere musanyufu, ekitasoboka okitegeera. Naye ate ekibeerawo wakati mu mbeera nga kati kankubuulire ekibeerawo, senga weefuula nnyo omuntu ali nice, weefuula nnyo omuntu omulungi ennyo buli muntu oyagala omusembeze, buli muntu oyagala omusemberere, amazima gali nti buli muntu agenda kukozesa. Agenda kukozesa nga oyagala alekaawo, simply because ajja kubeera eyo agambe gundi tayagala kunyiiza, gundi wenyiiga anyolwa, gundi wenyiiga akola kino. So ayinza okukozesa buli kimu ye kyayagala, si kuba nakozesa because amanyi nti wanagamba ekintu n'ogaana kikola agenda kunyiigira kyotayagala oba kyotya. So automatically oba ojja kikola, naye kiba kikulumya, naye kiba kiina kyekikuggyako ojja kikola. Abasinga bagenda kukozesa just to use you just like that. Abalala nti bagenda kulumya. Reason nti abantu abasinga bajja kumanya nti gwe tolina nnyo kiri awo, so asobola okukozesa nga buli kimu, asobola okukozesa buli kimu kyayagala. So wanakozesa buli kimu kyayagala, gwe olw'okuba oyagala abeere musanyufu, ayagala abeere musanyufu, akwagale, amazima gali nti ye tajja kukola ebyo byomukolera, simply because wona amwagala nnyo tajja kwagala, ate kijja okuhatinga, ekijja okubeera, you will get disappointed at the end of the day. Kijja kulumya, tojja kyagala, at the end of the day you will get disappointed, you will get hurt. So gyokoma okubeera too nice, gyokoma okwagala buli muntu akwagale, ne batabikola bigenda kulumya. Ekyokubiri, wokera ku makya n'oyagala okwefuula mulungi omu, buli muntu akwagale, buli muntu abeere mukwano gwo, amazima gali nti abantu bagenda kuwa kitiibwa. Tewali agenda kuwa kitiibwa. Toyasobola kuwa kitiibwa, buli omu agenda kulaba oyo bw'atyo, oyo newomukola ki, oyo newomugamba kyajja kukkiriza, oyo talina limits, oyo talina boundaries, newomukola ki. So at the end of it all, they'll disrespect you. Oli ajja kuyitanga wayagala, oli ajja kuyisaamu eggaali nga wayagala, simply because amanyi newana kukola ekintu tojja kunyiga, ojja kusiika busiisa ogambe, you know what, kale we can move, you know. All in all, they will tewajja kuwa kitiibwa, they will disrespect you.
So nga nkugambye being too nice nenkulaga ensonga lwaki abantu abasinga mwagala okwefuula abalungi ennyo nenkubuulira n'ebiki ebiyinza okuvaamu singa oba wefudde omulungi ennyo singa oba too nice. So njagala tugende ku main reasons. Omanya otya nti oli too nice? Omanya otya nti otandise okwagala nkuyite kwegula? Omanya nti otandise okwagala buli muntu, oyagala buli muntu akwagala, oyagala buli muntu aseke nawe, oyagala buli muntu, otandika otya okumanya? Ekisookera ddala gwe muggwe tolina yeesi. Sorry, ekisookera ddala gwe muggwe tolina nno mukamwa. Buli kimu yes, oli yes person. Oba onfuna simanyi oba ontegera bulungi naye gwe buli kaseera buli kye bagamba okkiriza kikkirize, simply because you want to make them happy. Oyagala basanyusa, toyagala banyiiza, oyagala babeere comfortable with you. Okitegeera olina waleeta ekintu nga mazima gali nti tekigenda kusanyusa, kigenda kulumya, kikunyigiriza, ng'ogamba bugambi yeesi ye nja kikola. Osuubiza n'ebitaliiyo simply because you don't want to, toyagala banyiiza, toyagala balumya. Okitegeera. So buli watuuka mu eyo state, buli watuuka mu eyo embeera nga gwe ngamba gwandaba nga toyina nno, nga buli kimu okkiriza kikkirize, awo otandise okubeera omuntu omulungi ennyo, otandise okubeera too nice. Oba okitegeera. So amazima gali nti tukendeezeemu wakati mu mbeera nga wadde twagala nnyo abantu, twagala tukole emikwano mingi, twagala abantu babeere si buli kimu nti olina okikkiriza. Okitegedde. Yiga okugamba nti nedda. Okitegedde. Ekikunyigiriza kite, ky'oyagala ky'oba okkiriza, ky'owulira nti ojja kisobola, ojja kikola, kyokka ky'oba okkiriza. By'otayagala wadde obaagala nnyo bigaane. Oba kitegeera? Yes. So ekyokubiri, you over apologize. Okay? Weetonda nnyo n'ebitagasa. Ndowooza okkiriziganya nange nti waliyo abantu gwe oba waliyo omuntu gw'omanyi nga ye muntu abeera awo ne bakyali be ne batuula awo ne bamukola ensobi ate bo ne banyiga teye ne yeetonda. Osimayo bali ofunyeyo omuntu ng'oyo naaba nga zze ye yakoze ensobi, tajja kwetonda, ajja na kunyiga oba asirike, kati nga gwe alina okwetonda. Oba kitegeera n'ebintu ebirala nga be bakoze ensobi oba be bakunyigiriza oba be bakulumiza naye gwe alina okwetonda, bo tebakola ki? Tebeetonda. So watuuka mu eyo siteeti, n'otuuka mu eyo embeera nga nebyotakoze obyetondera, you feel sorry, n'otalina kwetonda weetonzeewo, just know olina ekirwadde, oyagala kubeera mulungi nnyo, you want to be too nice to people, oyagala buli muntu n'akoze ensobi ze mu kifo kyaziye ozeetondera ate gwe azeetondera, meaning you're losing value. Otegedde. Otandise okuggwamu ensi, otandise okuggwamu ekitiibwa simply because oyagala kubeera nice, oyagala kubeera muntu mulungi, oyagala banyiiza. Naye bala mu kyali badde kya buvunaanyizibwa omuntu akoze ekibi ate gwe weetonda, is it very normal? Buli muntu alina okubeera human. Okumanya nti ffenna we tukola ensobi as long as okitegedde nti ensobi yo weetonde. Tuve mu bino ebyogamba nti kamwetondere nzijewo entalo, no. Abantu abamu teba appreciatinga era abantu abamu tebayiga nti neetonda ogusooka ye tajja kumanya, ajja kusigala akola habit yeemu from day one. So at times omuntu waaba yakoze ensobi muleke yeetonda, oba teyeetonze full stop, chill, let go. Oba kitegedde. Waba munda mu ye tasobola kumanya nti ye musobi akwetonda, then oba odiringa n'omuntu ali toxic. Oba kitegedde. So please stop being too nice. Lekera okwagala okwefuula omuntu omulungi, okweyisa obulungi newatasaana. Sigamba nti okweyisa obulungi kibi, okitegeera, naye newatasaana. Olw'ensonga tukirabye nti abantu abamu olweyisa obulungi ennyo tebagenda kuwa kitiibwa, bagenda kulumya era bagenda kukozesa. Then ekyokusatu, walabira nti oli muntu weefudde omuntu omulungi ennyo. Otegedde, weefudde omuntu oyagala buli muntu akwogereko nti oli mulungi nnyo, kwe kubanga you carry other people's problems. Ositula emigugu egitali gijjo. Okitegeera, you know? Waliyo abantu abamu mukkiziganya nange nga gwolina mikwano gyo, you see there, ne bakola ensobi zaabwe kati gwe n'ovaayo gwe oyagala ozibikkirira. Okitegeera, abamu balwanirako n'entalo zaabwe. So mukwano, lwaki olwana entalo ezitali zizo?
lwaki okusitula omusalaba ogutaliggo siganya oyinza okuba oyagala omuntu wo oyagala mukwano go oyagala bestie oyagala omuntu wo naye baleke basituleko emisalaba gyabwe the fact that oba tolina kyewakoze nga bo be baabikoze let them pay for the repercussions oba kitegeera kabasasulire ebyo bakoze sigwe kuyingirawo ti nze nja mulwanira nze nja kukikumaliriza what oda kimanyi nti abantu abamu babeereyo ne babeera too comfortable nti wennakola kino gundi ajja kimala wennakola kino gundi ajja kimala to make matters worse ng'ate ye tasobola nakikolera oba oliawo oba kitegeera so at times tulina okubeera abantu tumanye nti wadde abantu bano tubaagalanye but we should have limits okitegeera so buli muntu wobanga olina omuntu wo mu bulamu bwe wadde omwagala nnyo tobeera mulungi nnyo okwagala kusitula misalaba gyabwe leka olumu basitule ku misalaba gyabwe oba balina bye bakoze leka olumu bagisitule bawulire obulumi si ggwe kuyimirira mu position eyo kuwulira bulumi because at the end of the day gwajja okulumwa ate bo tebajja kulumwa at the end of the day gwajja okufiirwa ate bo tebajja kukola ki kufiirwa so twagala nnyo abantu naye tubeeko ne wetukoma ekitegeera so olumu tubaleke basitule emisalaba gyabwe simply because byaba bakoze oba byonna bye babyereetedde then ekirala walabira nti oli muntu oyagala abakwagala ennyo you're trying to be too nice kwe kubanga you fear other people's opinions gwe muntu atya abantu bagenda kwogerako batya abantu banaalowooza batya ngenda kutandikawo kino naye kino nakitandika gundi atajja kusanyuka nenga ekikwagazo kitandikawo nti because okyagala kati ensonga lwaki oba otyo kitandika nti gundi anaawulira atya gundi analowooza atya gobala gyekiri siraba nti gyekiri so bw'otuuka kweri esanga otya nnyo nti abantu banaawulira batya nti naalikoze kino naye gundi ajja kunyiiga gundi ajja kulowooza namuyiseeko nnyo oba olina ekizibu actually oba oyinza okwetaaga abakansala wetaaga n'okulaba dokita oba kitegeera so mu mbeera eyo amazima gali nti oba olina ekintu ky'oyagala okay twejjemu embeera eyo y'abantu banaalowooza batya bw'obeera kweresa just know nti olina obuzibu oba kitegeera so ekyo nakyo tukyogeddeko ekirala nti bw'ofuula priority waliyo abantu ababeera eyo munjulira ng'oba alina ekintu kyagenda okukola naye kyasooka okulowoozaako gundi yasooka ye yasembayo sookayo gwe nze nja kujja sookayo gwe nja kujja why wali ekirowoozezaako nti abantu bano bemusoosaayo olumu bo tebasobola nabasoosaayo omufudde first priority buli kimu olowooza ku ye naye takulowooza nako amazima gali nti tweyagala ennyo nnyo nnyo nga tetunaba kwagala balala tweyagala ennyo nnyo nnyo reason because tosobola kwagala muntu nga gwe teweeyagala oba olimba oba oli mu katemba oba oli mu kuzanya na bulamu bwo oba olizanya na emotions zo oba ozanya na you know actually you're joking oba nfuna so my dear sweetheart njogera naawe omuwala ali eyo wakati mu mbeera yonna lekera okubeera too nice okwagaliza si kubi naye baako ne limit omuntu omwagaliza si kibi naye baako ne limit so beerawo ng'okimanyi nti first priority yo gwalina okubeera first priority abalala ne bagoberera reason because nti kyanaku nnyo nti abantu betukolera ebintu bino tebabitukolera gw'omulowoozaako naye si atakulowoozaako nga gw'omulowoozaako gw'omuyirawo omubiri naye tasobola kuyirawo omubiri ate gw'okikola simply because otya nti anaawulira atya nti ajja kunyiiga nti analowooza atya why should you do that yekiggwera nkuddiramu nenga nti gwagenda okulumwa gwagenda okubonaabona nga bo bali wali batudde basaze nako so sweetheart gwalina okubeera priority abalala bajja oluvannyuma sooka weeyagaliza oli okweyagaliza abalala tebakuyite selfish naye gwe abaasooka abalala bajja oluvannyuma simply because bonna tuyinza obibakolera naye bo bayinza obutabikolera so mu kifo ky'okubeera mu bulamu oba okubeera nga twejjusa paka we tulifa it's better ne tumanya nti esinza asooka oba nakatudde gwasooka oba Silivia gwasooka then ebirala ne bigoberera you know just like that then ekirala tolina boundaries otuuka mu state nga tolina boundaries gwe muntu atayagala clubbing naye kyaliwo wakubya naganja ntugende mu club
odduka misinde simply because ogamba ajja kunyiiga saagenze naye mu club kale ng'onyi nga aba anyiigira ki omuntu akwagala ye muntu ajja okutegeera nti esi si muntu wa club so we mba njagala okugenda naye out namutwala mu kakofi kubanga nze esi nga nze saagala nnyo ebintu biwoggana nze njagala nnyo nontwala kakofi oba nontwalako ne tulambula ndi muntu wa kutravelinga oba kitegeera so mu kifo kyokukati abamu temulina boundaries okitegeera so nti omuntu abamu batukane ku so bateeka mu bo bye baagala si ggwe byoyagala bantu bangi mukola ebintu nga si bye mwagala naye simply because mwagala bakyali bamwe basanyuke mikwano gyammwe gisanyuke okitegeera so you end up nga tolina boundaries buli kimu okkiriza kikirize tugende watugende nakubye sawa waliyo abantu nga akubye n'essimu saawa mukaaga webasa talina boundaries omuvuga mukano nze wentukaka saawa nya tonkubira ssimu si kuba nti ndi mufumbo but ekiro it's my time you're talking about business call me later in the day okitegeera baa ne boundaries gyokoma kwera nga tolina boundaries abantu bagenda kutwalanga ekyokusaaga tebagenda kulabamu value bajja kutwalanga ekyokusaaga esi bwatyo ajja kimala ajja kikola you know at the end of it all tolina makulu tolina mugaso eri bo okitegeera so boundaries kintu kikulu bako abantu baagala naye bako ne limits ate era obalaga nti wadde nkwagala nnyo naye wantosukkawo emirimu gyange togiyingiramu mikwano gyange togiyingiramu obufumbo bwange tobuyingiramu relationship yange togiyingiramu wadde nkwagala nnyo have boundaries sweetheart have boundaries be a woman of value beera ne boundaries oba kitegeera so ekirala nti you want woolabira nti gwe oli too nice otandise okuyingiramu ekirwadde ekyokubeera too nice oyagala buli muntu akwagale buli muntu akusekere kwe kubeera nga oyagala buli muntu abeere mukwano gwo buli muntu abeere mukwano gwo ate buli muntu abeere musanyufu kino sigenda kirwako nnyo wabula si buli omuntu asobola okubeera mukwano gwo ate si buli omuntu okusobola omusanyusa so tambula obulamu bwo ng'okimanyi nti tosobola kusanyusa buli omu abadde mukwano gwo nga mwali it's okay beera n'oyo kinyuma nnyo okubeera n'emikwano nga mitono naye nga girina kye gyongerako kusinga kubeera n'emikwano emingi simanyi oba kiri wange nzekka naye nze nalina ekintu kye nazo nti gyokoma okuba n'abantu abangi n'okuba n'abantu abangi gyokuma okubeera mu ntwalo ogundi yanjogeddeko kino ogundi yakoze kino ogundi yanjogeddeko kino naye wabeera wano ng'olina abantu basatu bana ezo olwangozi tezitera kola ki kubeerawo oba kitegeera so nze ndowoozamu nti yes oyinza okwagala buli muntu abeere mukwano gwo naye si kyakatala nti buli omu agenda kubeera mukwano gwo okitegeera so beera n'egyo emikwano egiri valuable emikwano egyo girina kyekikwongerako egikwagaliza era egirina kyegikattako okusinga okubeera n'abantu ti museke nga gyamboozi emboozi tetugenda zirya emboozi tezikola ssente emboozi tezirina nnyo ate ekirala tosobola kusanyusa buli muntu so omuwala ali eyo oba omukyala ali eyo ezo z'ensonga woolabira nti otandise okubeera tunice ebyo olabirako senga obanga okola ebyo nkugambye mukwano gezaako okulaba nti you minimize so wootuuka nga wobanga olina omuzoogo osobola go how do you deal with it odealinga otya nago how do you overcome it so ekisookera ddala trust your inner voice simanyi bakano nkagambe ntya naye trust your inner voice amazima gali nti ffenna tulina ekintu ekitubeerako oyinza okuba nawo kyogenda okukola munda mugwe ng'ekintu kigamba tokikola ffenna tuki experience nga I don't know oba kiri wange nzeka naye I believe ffenna tukifunako olina ekintu kyogenda okukola naye munda mugwe n'oli ekintu nga kigamba tokikola so beera omuntu oyo awuliriza omuntu oyo ow'omunda era omuwa obudde wagamba nti ekyo tokikola oli wajja nagamba nti esi tukole kino tugenda out tugenda mu club nga guwulira tokyagala say no gugamba bugambi nedda sijja kusobola sijja kola ki just say no trust your inner voice 2 beera omukyala ow'ekigambo kyo be a woman of your word beera mukyala ow'ekigambo kyo wadde ofunye omuntu ng'omwagala nnyo wadde ofunye mukwano gwo ng'omwagala nnyo senga akusanga ng'olina ekintu ky'okola oba kyeweeyongerako oba olina ekintu ky'ogezaako okukola nga gw'omuntu nagamba kiveeko mugambe nedda tekijja kusoboka oba kitegeera
ekirala nti senga bwako n'ekintu ebirala byogenda ng'okola oba okitegeera waliyo ebintu ebimu betukola ogeza oyinza okuba nga oli awo oli nagamba sijja kale tuveewo awo ekyokubiri njagala obeere be a woman of your word beera mukyala ow'ekigambo kyo leka yes yo ebeere yes leka no yo ebeere no okitegeera tewali muntu just because okoze emikwano mingi just because okoze abantu ab'enjawulo bangi bulamu bwo tekina we kikugirako gamba nti ekintu kye baagala gwe tokyagala okitegeera beera omuntu akkiririza mu kigambo kyo abantu bagenda okuyiga okuwa ekitiibwa bagenda okuyiga obutakulumya bagenda okugamba okulaba nti oyina value simply because ogweberera ekigambo kyo no yeba no yes eba yes oba kitegeera then ekirala manya kyoyagala ekikusanyusa ate era kyoba ofuula priority kitegeera beera awo ng'omanye biki byoyagala bulamu bwo bano abantu bagenda okujja bulamu bwo bo okugata mu byabwe mugambe byo si byendiko kasita kiba nga kikuwa essanyu ate kasita kiba nga kikusanyusa kikuwa essanyu ate kikusanyusa era olaba kikuweramu emirembe ate nga kituufu oba oli awo nga ge mazima my dear kifule priority bana bala bagenda okuleeta ebintu byabwe gwe ng'olina kyolemerera ekikulu ky'okumanya ki kyoyagala abala ne bajja kutapinga mu bintu byo omugamba osijja kugenda ekyo sijja kikola simply because that's you so obuzibu tubeeramu tetumanyi biki bye twagala tetumanyi biki bye twetaaga so wetubeera nga tetumanyi biki bye twagala abala kibanguyira okutugata mu biki bye baagala ffe nadde nga tetubyagala so kyekikulu ky'okubeera awo ng'omanyi ki kyoyagala ekikuwa essanyu ate era n'okifuula ddala ki priority then ekirala accept the fact that you can't satisfy everyone amazima gali nti ffenna twalemo ekintu kino tetukimanyi naye tukitwale nti kiri serious tukkiriziganya nakyo nti tetusobola kusanyusa buli omu ate era tetusobola kutuukiriza buli omu kyakola ki kyayagala tulina we tujja okukoma tuyinza okuweewaayo negamba kuninja muyambako naye oyinza obutamalayo nnyo so nekera okweteekaho blame game tikale gundi saatuukiriza kino amazima gali tosobola kusatisfyinga buli muntu oba okitegeera so kola ekyo ky'osobodde okukola ekyo ky'oyagala era ekikuwa emirembe toweteeka ku pressure toweteeka nnyo ku musumaali nti nina okukola kino oguli nina omunkolera kino my dear ogenda bakolera pakadi soka weefeeko then abalala okitegeera so all in all kitegeere mu bwongo bwo nti tosobola kumala bizibu bya buli muntu oba okitegeera kolako kyokoze ebirala bimalire olw'ensonga buli muntu alina omusalaba gwe ate buli muntu alina olugendo lwe bulamu so ekyo kasita okiteeka bwongo bwo biri eri you can overcome the habit of being too nice okwefuula omulungi ennyo okwefuula nti gweyagala all that okitegeera then ekirala you can't be loved by all ekirala kyolina okutegeera mu bwongo bwo guys bino ebintu mbibagamba naye njaga mubiteeke mu bwongo bwammwe nti tosobola kwagala buli omu obuzibu bwe tulina twagala buli muntu abeera mukwano gwaffe era buli muntu atwagale senga obeera nga okimanyi nti tosobola kwagala buli omu obulamu bugenda kunyumira nnyo buli muntu alina omuntu gw'ayagala ate si musango kiwa naawe wennyini si buli omu nti omwagala oba okitegeera so ekyo nakyo olina okiteeka mu bwongo bwo nti si buli muntu tunagenda kukwagala oba oli awo tagenda n'abalala tebagenda kukwagala nga obaagala so oba oli awo ekyo senga okimanya bwongo bwo bino ebintu nga disrespect tebijja kulumya nnyo mutwe ebintu nga okitegeera factors endala ezo naziba tezikulumya mutwe simply because of okitegedde nti si buli muntu asobola okwagala ekyo ekisembayo ti cut off relationships wakati mu mbeera nga tutambuza obulamu bwaffe tulina bye tukola tulina bye twagala tulina bye tutunuulidde tulina ebiruubirirwa byaffe tulina abantu bagenda okujja bulamu bwaffe tulina already abantu abali bulamu bwaffe which is okay naye abasenga baba tebagattako oba oya nga batulako butuuzi batuleetera okubeera biased batulaza emitwe batumalako emirembe bali awo kwegamba obulamu babwonona bwe nga waliyo abantu abamu nga buli wajja buli wembeerako mwena mubeera mu kuyomba mubeera mu kkaayana temuyina emboozi gye munyumyako eri awo eva mubeera mu ntalo abantu ngaabo tubasanze abamu tubasanze bukulu abamu tubayina mu bulamu bwabwe mu bulamu bwaffe tubayina
nga bo eva bwe babeera bulamu waffe bizibu byereere abantu ngaabo tubagobe tubajje bulamu bwaffe tubagobeere ddala oba okitegeera yes then ekyo nga tumaze okyogerako ebyo nga tumaze obyogerako NB kyesagala mwerabire nti okubeera omuntu omulungi ennyo tekigenda bagana kuhatinga tekigenda bagana kubeera toxic tekigenda bagana kubeera bantu babi oba okitegeera all in all tekigenda bagana kulwanyisa so ekyo senga okimanya bongo obwo n'okiteeka bongo obwo sweetheart style up oba okitegeera beera omuntu alina value beera omuntu eyewa ekitiibwa beera omuntu amanyi kyayagala ekibi kigaane ekituufu kyoba ogenda nakyo mbadde esi wano ku Talk with Esy Media Uganda mu Women's League mbagala nnyo we meet next time take care